Mwenna abatuwuliriza amannya gano tegayinza kugibwamu kusomebwa mu Luganda netukutte obwegendereza obw'amaanyi tusome amannya gano limu ku limu. Amannya mugawulidde. Ekisooka twebaza n'ababaka ababadde n'omugongo. Ababaka mwebale abayimiriddewo ne mugamba nti no enkuba keetonye omusana kagwake tuleeta emikono bagagana amannya gaabwe tugasengese bulungi gasomeddwa amannya gaabwe. Tubeebaza ababaka mwebale nnyo. Buuza mpolampola. Tubeebaza mwebala ababaka abatuwadde emikono naye twagala tubategeeze nti nno naye era amannya gano tukyakuŋŋaanya emikono kubanga bwe tubadde tujja abalala nti nno mulindeeko temupublishinga naye eggwanga twali tukitegeezezza nti tulina okwogera ku Monday. Tulinzeeku tubadde ba mukaaga naye bwe kituuse wano nga tetukyayinza kukitereka bbanga tekukyongerayo naye nga tugenda kukola final list naye ekifaananyi bwe kiti bwe kifaananye nti no ku lisiti gye tulina amannya 145. Excuse me, you are the one who told us to publish. What are you talking? Ono mbaka muleke okumwogerako. Then he collected 144 we added 2. No, 2 were not on the list. The media, listen. No, You are going to get this list as well. I think what we can do, just give us the final figure. Yes. So that we don't appear as if we are ping-ponging. And you bear with us because we had to deliver whether edited or what, we had to come along here. It isn't. Bigenda maaso tebabimanyi. Anti ate n'abala nti tetunnabiraba. Tukyabinoonya tetunnabiraba amaaso tegalaba. Nsaba district y'Ekyewuunyo ab'Emitooma muli wa district biri Mitooma ne Bukeddeya bwe mutyo mumuddingana mu ntebe zammwe. Ani amanyi Bukeddeya abagambe nti no motion yeetereza parliament Bukeddeya muli luddawa Mitooma muli luddawa. Tororo eva abagezigezi muli luddawa Tororo. Nenedda Tororo y'abasajja abagezi mu ggwanga muno. Busia muli luddawa ate kakati munabeera kusomosa byamaguzi naye n'emikono tugyetaaga. Tulina district muno ez'ekikwa mu Buganda. Lwengo oli luddawa. Sorry, tumanyi n'ebizibu ebibatuuseeko naye Lwengo muli luddawa eri abalala abakyali obutaala. Tubasayisidde really kati tukoze tutya. Nsembayo tulina district ey'amaanyi gye bayita Buyaga. Tulina district gye bayita Buyaga. Ani alabyeko Buyaga awo? District enamba nebulamu bonna emitwe giri munda mu mmeeza. Waliwo district bayita Kyaka kyenjojo. Katonda watu ekiteeso kireetebwe nti district ezimu zizibweyo mu district enkadde. Kakumiro mutulimbira ki nti mutwala obukulembeze bw'eggwanga lino? Mutulimbira ki? Naye Felisi tugiwadde eri abantu tubasaba mujjukize ku babaka. Eno motion egenderera kuleeta kiteeso mu ddiiro tewaliwo gwe twasalidde omusango. Naye Kibuyaga ne Kikunta azinzeko parliament mu ssaawa eno twagala motion eno ejje.
ejje mugiwe emikono ejje nammwe aboogeddwako Afuyo Chan, Honorable Matthias Mpuga, Honorable Solomon Sirwanyi, akampulira mujje mwe bamusooka kuno emikono mugambe temulaba tuli batuufu, mwe bamusooka wano. Naye abantu tuzizayo list we had issued. We beg to add the Honorable Charles Matovu. He's the MP, he's on the list. Then the Honorable Tumwesije, Honorable Tumwesije Jonathan, the MP is also added on the list, and the total number of these two is 145. 145 minus the required 176. We have a balance of 31 signatures remaining. Dear Ugandans, we need only 31 signatures. We know members of parliament are of goodwill. Olulu zirikiriya twazameninga tukigenderedde naye namwe mutunuulire ddala ng'oli mubaka wa parliament nga wajja wano nga osoma ekiwandiiko ekiri ku notice board ensonga etambudde omwezi mulamba n'oŋŋamba nti bambuzaabuze ddala oba watuuka otya wano oba wayita mu kkubo ki era ani yakuleeta okutuusa wano walayirira luddawa kyekyakyusa etteeka lyalimu mu mateeka amakadde ng'omuntu asobola okugyayo omukono naye etteeka epya lyakola ki yakijjawo. Ekyokubiri njagala kusaba chairman wa committee zaffe abamu naddala chairman wa committee y'ebyempisa aleme kukola kye bayita predetermined decisions. Parliament nga tenafuna motion yenu teri chairman wa committee wadde speaker amanyi kigenda kusalibwawo floor ya parliament. Kati tosobola kugamba babaka ba parliament aba committee yo ntemusayininga kubanga muyinza okujja mu kakiiko bayinza okweta ensonga eno mu kakiiko. Ekyo kifu naye oba wasoma amateeka okugasinga baseewo nga baakagatandika oba weerimba kubanga ne bwe tudibeetinga motion yonna n'abasayinize bwe tuka okukuba akalu ffenna tukakuba ffenna tukuba okuggyako ba ex officials. Ekyokubiri omuntu gwe twagala okunoonya era tugenda kukwatagana ne ttiimu yaffe kugenda wa minisita wa finance Kasayija asayininge ku motion yeno. Nze ndi ku record namukubira essimu ng'ebintu byakatandika ne mubuuza ssente zino zaafuluma zitya nangamba kubanga member wa commission yajjudde ateeka okubeera mu commission buli lwatuula olwa position y'okubeera minisita waki wa finance nangamba ssente zino tiyaliiwo tiyamanya gye baatuula babbanzi be era babbi kati aba yakigamba Sseewungu ng'ayambala alina esapule mu nsawo ye alina okusayininga ne wekitiibwa Nabbanja prime minister byayogera e Masaka tubikola ki tubimanyi abo babiri balina okuba nga basayininga dda wano. Then omuntu omulala alina okuvaayo ayambe mangu agabaka basayininga buli kimu ye president w'eggwanga kubanga omubaka we ow'ekazo Kimosho onawe Kimosho ali ku record ku NBS TV ng'agamba nti president bw'amala afuna budget ya parliament n'agiyitamu ne commission yonna. Kati bano bagamba titwayisa ssente ezo. General Museveni tubuulire wayisa ssente milioni 4 ku 5 kubanga budget yagenda wa ewuwe. Nolwekyo ebyo tebiriko kuteesa. Ffe kye tugamba ababaka ba parliament mu batunuulire ffenna ebizibu bifaanagana bali mu kusasula wano batusasuddeyo kaki akasaala naye abayindi mbalaba beetooloola wano babuka mu bbanga naki banoonya ssente zaabwe zitwewola nga nange mwendi. Kati oŋŋamba otya nti natuula mu parliament nenzikiriza ababaka ba commissioner bafune milioni 4 n'ez'enjawulo ze muwulira bali bankoledde ki bandaaza bigere bantwala mu kereziya ekyo tusobola kikkiriza naye mbeebaza amanya mugala bye tugalese abasajja basiba wano nga beetabula baagala kusukwa mpapula zibba zitwala bwe mwawa nti ensonga terina buzibu lwaki mutya. Ekyokubiri tulina okugyawo politics wa deception and identity. Tuli mu politics wa ggwanga singa nagenda mu buyinza nenzijjamu basekikubo bano nenga nze minisita education nga bwe mumanyi nenziba nandisigaddeyo natuga wakayingira bwa gavumenti toolatoolako kyokubigenda gyogenda kati olwo gavumenti batulwanyisa yaaki
Nolwekyo identity omubaka wa parliament atuula emabega ku ntebe y'emabega mukulu nnyo mu kutambuza parliament y'eggwanga. Baminisita bye bakola babikola ffe tubacekinga naye backup bench Ssekikubo ne Ssewungu n'Ensamba ne ttiimu eno tulina omulimu munene okutambuza parliament tugiteekemu sanity egende mu maaso. Ate ekisembayo ffe information gye tulina tujja gitereka bano abasajja twabagamba bafuna miliyoni 23 zisingawo bali mu miliyoni 3 badde bafuna zebajjayo buli mwezi under lose minute. Nolwekyo experience yange wano tenfuula musiru kunzijjako bwongo bwekalungu never. Nze nga Patrick Nsamba ndi mwenyamivu nnyo eri ba senior politicians be tulina mu parliament wano. Abantu bulijjo be batunuulira nga babayinamu essuubi ng'era balowooza nti ebintu by'okulwanyisa enguzi babiriko. Ab'amawulire njagala mutunuulira ekizimbe kyaffe ekyo ekya parliament ekyo, our parliamentary building. Baateekayo omuntu omu yakeera n'akuba ennyondo buli lunaku ekizimbe kya parliament awo, parliamentary building eyo, parliamentary chambers empya. Naye chambers ezo zaatandikibwa dda nga judiciary tenatandika bizimbe byayo. Kati olwaliro baterayo omuntu akuba ennyondo awo n'akona ennyondo n'asiba ng'akona ennyondo n'asiba, batutegeeze nti waliwo ekigenda mu maaso. Abantu abaali badde bavaayo okutunnyonnyola ekyo baali badde ba commissioners baffe kuba institution eno yaffe. Kaakati olwaleero ba commissiona bonna tebaagala na kulaba, ne bw'omutunuzaamu kamera takyayagala kubaako kyakola kyayogera. Ba senior leaders abaali wano mu parliament abaali badde batunuulira ensonga ne bagamba mu parliament muno mulimu mismanagement, bo bennyini ate be batandise okwekuba engalike. Manya ono muganda wange sisobola kwogera ku muto wange, sisobola kwogera ku gundi ono, manya tuludde naye, manya wa kika kyange. Biki bye mwogera basajja mmwe? Ensi eri mu kuggwaawo, ensi yaffe eri mu kuggwaawo. Tosobola kugamba nti parliament mulimu corruption ejjudde bweti, gwe n'olyoka otandika okuleeta ebya muganda wo, n'olyoka otandika okuleeta ebibyo. Manya twasoma naye, manya tukoze naye ebyobufuzi. Biki bye muliko basajja mmwe? Tubasaba nno ebintu ebyo mubiveeko, muddeyo. Tuli wano kutaasa Uganda. Primary role yaffe kwe kulabirira ensimbi z'omuwoomusolo wano ng'ababaka ba parliament. Kati mwe muzze mu kusaagirira, muli mu kusaagirira mu nsonga eno. Kano katono nnyo. Abaana bwe baleeta mu exhibition baleeta ebintu bingi. Kati tubagambye tukoze ekintu kimu tulabe ku ba commissioners, olw'okuba mulimu mikwano gyammwe, olw'okuba mulimu be mulya nabo, mugamba ekyo temwagala kutunulayo. Muladdamu ne mufuna credibility, abantu baddemu babawulirize ku nsonga yonna. Lwaki mutukola obubi obwenkana bwe butyo? Lwaki temuvaayo ne mutuwa emikono mwenna ba senior leaders, ne mujja nammwe bonna ba political party leaders, muveeyo mutuwe emikono tugende tudibetinge ku nsonga zino. Obwo obusongasonga bwe muyina nti awa munnange ono muganda mubulete ku fulo ya parliament, tubeere nga tudiscussing ebintu ku fulo ya parliament. Oveeyo gambe nti nze madamu speaker sijja kwogera ku nsonga eno kubanga ndi conflicted, ono muganda wange, ne constituency yeekole ki ekumanye. Naye okubawa obusente obutono bwe buti ba senior leaders ne mujja mu demobilizing process eno, tuleme kufuna mikono. Twagala kubategeeza nno muswadde, ensi ebalabye, muwe muse. Era tubagamba ne bwe munaakola mutya, buli lukya ababaka beeyongera okuggula amatu. Buli lukya juzi mwagenda ne mutuula ne mu authoring oguwandiiko gwe mwateekawo, gwe mwava ne mugamba mwenna ne muva ne mugamba kakati ebintu twabiisa ekiwandiiko gendo kitunulamu n'okubyetegereza nga biri forged. Kati basajja bakulu ne mutandika okutambuza ekigambo ekiwandiiko ekiri forged. Twawulidde nno mwazeeyo ku tebo okuforginga ebigundi ebiwandiiko ebirala. Nene bwe munaabireeta mutya, tujja kutuuka mujja kulaba nga mujja kuswala. Akaseera kajja kutuuka muswale. Tubasaba nno muve tubeere open. Buli munnayuganda ali concerned ku corruption, si mu parliament wokka naye wonna. Tetusobola kubeera nga institution erina okukwasa institutions endala ate yo tetusobola kugigambako. Nsaba
tugogole wano era motion eno ababaka abatannagisayininga mutunde omwoyo tebabatisatisa manya tebajja bawa trip tebabatisatisa manya bajja kubakolako nedda abantu eri ku ground bakama bafa abatulonda teri agenda kukunenya nti walwanyisa ababbi b'enguzi akuma akalulu era temutya tebikola ki tebiriyo tubasaba mwababaka asatu mu mweronde mweyo buli omu ajje tukole tulabikenga kino kiva mu ddiiro tugende mu session empya nga bino bikoze ki n'ababaka abalala mwenna muveeyo tubeekenga nsaba abantu nsembayo na kino nsaba abantu buli lisiti nga bwefulumye kubira ku mubaka wo gwe mugambe gwe byokulya enguzi tebikwatako ssebo oba nnyabo oba gwe naawe oli mwabo olindya nabo bw'oba alindya nabo ababuulira abaweeko nammwe ku sente mukoleki mulyeko